kwata Biblia yo no sabira mukulembeze mu buli mbera yonna mbagala nnyo obalyo walidala bwemala okubebaza ekyo njala kubaza mwenna abakyali mu struggle ba comrade abakola emirimu egyo eji protecting ekibiina eji protecting a president ku buli social media platform yina gye mulaga mwebale kubeera nga muli banjawulo musinga bangi nnyo abataayaaya abadda oku social media nga social media bagifuula ekintu ky'okuzannyirako n'okwogezaako embeera ezitayamba ku ggwanga wabula ate ezongera obbasa olw'embeera embi bo nga tebamanyi kale babali nnyo babali ddala ku nsonga eyo kati njala tusooke tuyisewo security alert bwe tumala kuyisawo security alert then tulyoke tugende ku information yatuleese security alert yasooka yeeno 1 njala tegeeza bannayuganda mwenna abali mu Uganda abakulembeze ba national platform mwenna gye muli okuli president Robert Kyagulanyi Ssentamu general secretary leader of opposition ba vice president bonna njagala basaba muwulirize ebintu bino omukulu General Salim Salakanda naho ne mukulu we Museveni saako ne Muhoozi n'ebinja byenjawulo ebyabayaaye oluvannyuma lwa president okufuluma n'agenda bana basajja bakulyetinzewo ekibinja kyabwe kibaddewo tekitisibakikulyetinzewo bukulyetinze kibaddewo ng'ekibinja kino kikulirwa gayi gwe bayita Mutaasa Kafeero si Mutaasa Kafeero oli omusuubuzi aina Mutaasa Kafeero Plaza no ono Mutaasa Kafeero muvubuka wa NRM nenge emirimu gyagikola muki agikola mu disguise nti wa opposition oyo simayo muna oyo Mutaasa Kafeero ono state agent ne banne bano nga mbulaba bano bonna ekigundi kye batandiseewo ekyo ki project kye batandiseewo kye bayita 90 days of revolution national platform tetukimanyiiko n'avuka nti tubamanyiiko 1 nga bwe tabagamba nti tebamanyi ddi protest vote bagenda kutandika erigenda tandika etya kati bano boka bakoze kye bayita counter attack mu Museveni tajja kulayira nga bakitedde mu state yennyini oyo mvubuka gwe bayita Mutaasa Kafeero ne banne tetubamanyiiko bayaye ba state mujjukira nga tunaatera okugenda okulonda nga president agenda kwewandiisa avuka bennyini bano batandikawo ki project ne batandikawo kibiina ky'ebyobufuzi nga bambala nga aba national platform obukofiira slogans buli kimu kyonna kati be bavubuka bano be mwalabye mu kifaananyi kino avubuka no bagamba bati nti a political activist Mutaasa Kafeero has launched what he terms as a 90 days of revolution aimed at stopping General Museveni from swearing in. While launching his mission, Mutaasa Kafeero urged Uganda to join his fight that they can't end up Museveni's regime, which they say has imprisoned many Ugandans, with many freeing to the exile, like former President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli omu yekwasa linnya Kyagulanyi Ssentamu naye nga si agenda yaabwe. Agenda yaabwe eri state funded okulaba nti babuzaabuza abantu n'okubateeka mu butego. So abaagala okumanya omwami ono kyekino kigundi kyabwe kye baataddewo kyekino ki project kyabwe kye baataddewo ekyo tetukimanyiiko abo basajja basali musale tebakitaddewo kati abaagala okumanya ki project kino kyekino wano wammanga njagala nkibazannyire mu kitegere bulungi nnyo eno yonna state project mugira bulungi nnyo kamalo baterako eddoboozi eno state project si ya national platform bano basajja basali musale nga bataddewo ekintu kyabwe ekirigetimalizinga Museveni n'okwagala okugamba ffe boyina protest vote yawe situbamanyi era bayaye kyekino wano wamanga ennaku kyenga zitubadde president eyeyita president sina president mumpalia awula eyita president nti teri kulaiya ali kolola ali mukusebuleti nga juzi yali Masaka ali ludda nabeera ne Masaka eri gye babba akalulu emisana ettuku baneetwagala olunaku obudde bonna President Museveni alina kulayira olera asibye kololo mbwaye mu kujaguza abantu bali mu buwanga bali mu dduka atugenda eri mukulembeze yali amuyozayozeza nti no wewangudde akaki ekiba kitegeeza nna n'abakulembeze bonna bakitegera nti teyawangudde kaki katugenda kubanja akalulu kaffe okuva ddala waggulu mpaka wansi bannayuganda bafu kati
Njala tukwatemu katono mu statement yono omwami katono. Then mbawe point of reference abantu bano gye baatandikira. Njala soke tuwuliremu akantu kano. Wano wulira. Gambi teri kulayira. Ennaku kyenda tubadde pulezidenti eyayita pulezidenti sina pulezidenti temumpalira awula eyayita pulezidenti. Bawadde ennaku kyenda Museveni tajja kulayira. Wabula mbu eyayita pulezidenti sina pulezidenti temumpabya. Ojja otya ku kamera nga kyogenda okwogera toli sure nakyo. Bw'ogamba nti oli genuine lwaki toteekako face gwe mu national platform olabeko omuntu yenna akola video ng'agikolera mu kakookolo. Mu national platform olabeko omuntu yenna ng'akola video ng'agikolera mu kakookolo. Face zaffe tuziwaayo ekiba ne kiba. Kati ze zino project za Museveni ze yataddewo ne sali musale. Kati ngenda bazzaayo webback mbalage Mutaasa Kafeero project ye bagitandika batya era batandise batya okujja n'ekintu kino. Kyenjagala wano mukole ki? Ngenda kujjamu eddoboozi no bataddemu ka audio oluyimba lw'amayinja n'essaagala ku luzanyo lwa copyright omanyinza amateeka nga goberera. Kati mutegere Mutaasa Kafeero project ye eruwa eyo ne project nyingi kuba eveewo. Kati project yeeno ono ye team leader waabwe yoyo. Mukajjukirako akantu yeyo group eyo yeyo group yoyo yennyini yoyo yeyo group yennyini yeyo group mbala bulungi nnyo ngibadiremu yeyo project nga bweyimiridde babadde bakola ekintu ekyo. Yo project ya Salimu Saleze bateeke Mengo bewe bennyini kati benjagadde obbaletera mutegere bulungi baani bemudiringa nabo. Salimu Saleze project kye yalese mbutajja kulayira kati yoyo guy team leader waakyo Mutaasa Kafeero yoyo kati yo security alert esooka ku bantu abo mugitegedde bulungi nnyo. Katugenze ku security alert namba 2. Security alert namba 2. Bakomredi mwenda bana Uganda abali mu ggwanga lya Canada manye saazi no mwebase ne kano mujja kasanga mu security alert. Museveni agezeza nnyo okwagala okudiffusinga diaspora nga tayagala demonstration tayagala mwogerako nga ensi ezimu agezezzaako kikola naye Canada ebadde ekyamulemye nga mwatuuka n'okutikkisa ambasada Mulamba. Kati Museveni ayinayo ba agent be bangi mulimu ne ba celebrities bemumanyi abagenda e Canada mubamanyi kati bali mu kukuta mpola bagezaako creatingawo ekintu ekyefaananyiza yuna y'omu America nga temujjukira ne yuna y'omu America Museveni yagidiffusinga kati yafuuka ya NRM. Kati mu Canada basindise ba state agent already n'abali abadde underground batandise okuliyetinga ekintu kyefaananyiriza yuna y'omu America nga bakikuliyetinga mu Canada oba state agent bali ku sente za state bakuliyetinga ekintu kino okutandika okuconfusinga okutandika okubega bannayuganda n'obajja ku bigendero ebyabaleeta ebyokulwanyisa Museveni n'okwekolera. Kati bannayuganda mwena bali mu Canada njala bategeeza ekyo ki programu kye batandise okuleeta mugenda kiraba nga ne bamuyita bakomredi batandise okiranga kubanga sente zaafulumye mu kino. Njagala bategeeza temugezi obanga okyayagala obulamu bwo nga toyagala kunywa katwa ofire Canada okuspying okujjako details no gy'obeera ekintu ekyo mukyewale. Eyo project egenda tandikawo Canada nkiddamu project egenda tandikawo Canada nga project eyo erimu abasajja ba NRM and disguise n'ababalinga baserebu abaddukira e Canada abagenda otandike babawadde ssente batandika okulanga ekintu ekyo kyefaananyiza yuna kye bagenda okuliyetingawo naye ng'omulimu gwakyo gwa kudiffusinga national platform abakulembeze baayo abagiwagira okuspyinga ku bannayuganda n'okufuna information bakwatako e Canada. So mukitegere bulungi nnyo mwenna bali mu Canada kana akatambi kajja basa nga mayimu ebase ne mujja kufuna information ng'obudde bukyali wonna mwewuliza ekintu kye bayita Bushman Association egatta bannayuganda bali e Canada mugenda kukola ekintu ekyefaananyirizaako yuna mutandika okutuuzanga enkuŋŋaana mufune resolution association simanyi bikoze bitya mumanye nti state project bagitandisewo sente zaafulumye n'abantu bembadde manyi nti bantu bammwe olwo bafunye edda sente okupromotinga ekintu kino. So ng'omuntu yenna ali e Canada njagala kutegeeza be aware nti abantu abo bali mu kuteekateeka okutandika ekintu ekyo mujja kirabako era mwegendereze nnyo eyo state yeri mu kintu ekyo.
eyo nvuddeyo secretariat number 3 eno njagala egende ku president. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mukulamusizaako kansipiriti oli bulungi newankubadde obulungi tibabubanga ate okyali mu mbirigo. Mukama yeebazibwe era tumutendereze yasobodde okusobozesa okuba nti otagulwa ku bigere. Naye gyotaguludde ku bigere njala kutegeeza nti beera mwegendereza nnyo ne ttiimu z'abantu bosinkana kubanga Museveni musajja muyeekera ate mutemu. 1 nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti already Museveni yaactivatinze dda ba agents be abamu baaliko abakozi mu gavumenti ye ne bagamba nti bawaŋŋanguka ne beefuula nti ate bankyukakyuka gye bali eyo mu mawanga agamu. So ngenda kusaba obanga otambula ng'oyogera n'abantu ng'ocoordinatinga n'abantu kimanyeeko nti waliwo abantu already abali activated okunoonya n'okweteekako okumanya kikyozzaako nekyogenda okukola. So nga n'obuto batambula nabwo. So Mr. President mu ntambula zonna z'oba otambula making sure singa kiba kisoboka okole ebintu by'olina okukola nga bannayuganda basinga obungi tebakitegere nga tebakusinkanye naddala abo abeeyita nti bankyukakyuka naye nga baalikokko mu gavumenti ya Museveni oba naabo b'oyinako ko information nti baali baalya nga ne struggle eno webeddeo naye akalulu kano babadde tebali active mu struggle eno. Museveni yaba activatinze dda nga bawadde ssente okuba nti bakutrackinga. Yensonga lwaki nkugamba nti beera mwegendereza nnyo gy'otambulira na buli kimu kyonna ky'oli mu kukola kubanga abantu abo baba activatinze okuba nga bakutambulirako babe nga baagala kutuusaako obuvune. So Mr. President wonna wooli ngenda kusaba obeere straight on point genda osinkana abantu b'olina okusinkana naye nga bannayuganda basinga obungi sooka obalye ewa. Bannayuganda basinga obungi sooka okole ki? Sooka obalye ewa. Ne mu nsonga eyo njala fundikira ne secretariat ezo nziveeko ntandike ne program entuufu eyandeese. Tutandise tutya? Alright. Katutandike bwe tuti. Ngenda kutegeeza bannayuganda mwenna bali mu Uganda. Mubeere beegendereza nnyo. Museveni atadde ssente buli wamu era projekti zitambula. Nga kino akikola okuba confusinga mu reverse psychology. Ekintu wakikola n'akyegaana okulozesa nti tekiriiwo. Kitya? Omukulembeze yatugambye nti we munaalabira akatambi kano nja kuba mmaze okuyitamu. That means nti omukulembeze yagenze okuta akatambi ako ng'olwedde amaze okukola ki? Okugenda. Mumpulidde omukulembeze yatugambye nti we munaalabira akatambi kano bannayuganda ne bacomrade nja kuba maze okukola ki? Nja kuba maze okuyitamu. Mumpulidde bulungi nnyo. Ye statement yabadde emala okutegeera nti president kiyakoze yakikoze akimanyi nti n'akatambi kano ayinza okuba yagenze okukata ng'eggwanga yali fuluma ennaku 2 mabega n'alyoka akata yena nga amaze okuyitamu. Kati olw'okuba nti NRM tesemba nakyo eddidde abasajja be bonna bali ku mitimbagano abatalina kye bali abaalemwa okutandika okukonfusinga bannayuganda nti Kyagulanyi yakoze eki? Yadduse buddusi yagenze kusiikinga asayira munedda. Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu kategole esiikinga asayiramu. No. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze omulondo w'eggwanga Uganda. Tasobola kusiikinga asayiramu. N'ensi yonna esobola omubeeza mu nsi w'alina okubeera ng'ayagadde nga tafunye naki? Na refugee status. Robert Kyagulanyi Ssentamu saasayira musiika yagenze ku mirimu emitongole kubanga feke nyine twasaba ntugamba nti bwe tuba twetaaga okuggyako Nyandwe nga Nyandwe akwata minerals zaffe n'aziwa bazungu okulemera mu buyinza naffe bannayuganda bannannyini bintu bino tusobola obbiwaayo ne tubiwa abazungu mu bungi baagala ne batugirako Museveni tufuna emirembe. Katosobola kugamba nti ogenda kukola agreement ng'ogenda zikolera ku Zoom oba ng'ogenda zikolera ku ssimu oba ku conference. No, olina okubeerayo mbuntu. Kati mu kubeerayo mbuntu olina okumakinga sure nti ofuluma ogende osinkane abantu abo 1-on-1 mwogere ku nsonga ez'okukyusa obukulembeze n'eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Kitegeeza nti abadde alina okubeerayo physically nga bwe yabannyonnyodde asobole okwegeejinga n'okusanga abantu ab'enjawulo okwetoola ensi yonna ayogere nabo ku nkola yonna esoboka okuggyako Nyandwe Sofeeri. So kati bano abantu ba NRM batategeera
bo obongo bo balowooza nti Kyagulanyi yagenze kusiikinga asayira muno yagenze ku mirimu gye emitongole gy'alina okubeerako ku lwa struggle ya Uganda mukitegedde bulungi nnyo so kati omuntu yenna aga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze kusiikinga asayira oyo mugambe nti yasomera bwereere ekyokwetumanyi nti abantu abamu ba state agents abakyasobola okuva gye basiikinga asayiramu ne bajja e Nairobi bo Kigali bafuna sente za Museveni baddayo temulaba wandika ku mitimbagano tukimanyi bulungi nnyo abamu bafuna sente mu system ya Museveni nga bajja e Nairobi ne bafuna sente ne baddayo ne bajja e Kigali bafuna sente ne baddayo kati si ekirasi ya Kyagulanyi Ssentamu ono ayagala nkyukakyuka so yabadde alina okubeerayo physically okengeginga mu nsonga ezo okubeera bulungi abasinga obungi yakoze version 2 ey'Oluzungu n'ey'Oluganda kati njagala mbazanyire ey'Oluganda mugitegeere bulungi nnyo then tulyoke tugende ku video nga bwe kirina okubeera manyi mwakalabye edda ne wano ngenda kunnyonnyola otegere bulungi nnyo oba nkateeke mabega wano simanyi kankateeke wano kale Bannayuganda bannange mwenna eno video omunagirabira nja kuba maze okuyitamu ngenze weeru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okununula eggwanga lyaffe Uganda era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle y'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okuntaasa abatujju abo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka ebyokujja okunkwata nga babatumi bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba ng'asobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaada ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo sijja bamenya mannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekinga sure nga mmalako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Neebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono ky'asobola omunga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga bayise emyaka 40 era nkakasa nti era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba kyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za sente z'omuwa omusolo okunnoonyanza omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo mwe mubadde mu nkuumi nga bwe mwabakuuma lwakubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu, banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bawonalebo n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo. Bastopinze emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasabaze baabwe ne babajjako ne helmet. Pakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki? Maanyi g'abantu. Balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise. Balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff Najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna oba yo okumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte.
ky'omukisa omulungi ebyo byonna byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuzze tubagamba nti kamera kyekyokulwanyisa kyammwe. Mwalabye bano ba police officer abaali bankuuma mu campaign mwenda mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu poliisi with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega nakulemererwa kunsibira waka gye nadduka nga bannumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawinga naye bakulaga nti babakutte. So njagala okubagamba kino bannayuganda akalulu ka 2026 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola vulugu yeyo yenna gwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda. Mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka kunaku lwe 16 January nze nabatulukako mu Robert Dobb style naye era bayitawo ennaku ntono ne bakola olulumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki? Bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe ab'ewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne boonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe mwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje. Nsonga ki gye bawa? Tebakuwa nsonga kyokka buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks. So eyo ensonga lwaki kineetaagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu egyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa naye ne tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabe nga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya bannayuganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Twagala negana mawanga agavujirira Museveni sente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo ezo sente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere ddala gakati ng'eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda. Mu nnaku ziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platform ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual, tubeera ku simu, tubeera ku kamera, tubeera ku video. Naye kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okozesa okumukisa guno okutegeeza bakomrades bonna bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja maaso. Tweteeketeeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi nokumakinga sure tumobilizinga bannaffe nga tuorganizinga tupushinga ebbaka dictator tulememu waka weweevu tumakinga sure tumugonza paka tunamujja mu ntebe. Njagala mumanye nti ba dictator abo nga Museveni naddala Museveni in particular sente zimuyimirizawo gavumenti ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda. So bwe tutuuka eyo abamuvugirira ate ne tumakinga sure tumutema enteega tusobola okukola ekyamaanyi. So ekyo kye twagala okukola ekyo kye tugenda okukola era bakomrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mwabali e Europe mwabali America mwabali mu Africa tugenda batuukako nga siriwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga maze okukola emirimu gyenyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okumakinga sure tufightinze gavumenti eyo ku international front era njakomawo ewaka kuba siina musango bankole kye baagala okunkola regimu ya Museveni ng'ensi yonna yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president. Naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite musigale nga muli bumu era mubeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bannayuganda. People power, our power. Our power, people power. Alright. Bwe wabaka omukulembeze bwe yatuwadde nga anaatera okufuluma eggwanga bw'omala okuwulira message ekigambo ku kigambo then nga tonnawulirayo muntu yenna ku TV za Museveni ng'akola critical analysis okunnyonnyola ebigabo by'omukulembeze byayogedde
wabula bo omuzannyo gwabwe gwa kunaawoola byayogedde na kumulowoozesa abantu nti yadduse budduse. Bannayuganda, bw'oba ogenda kulumba omuntu gw'omaze okusoma era olina kumala mulumba jajja amaanyi. Museveni amaanyi agajja mu bazungu si bannayuganda, kuba bannayuganda baagaana omulonda abazungu bamulemezaawo. Kati omukulembeze abalumbye era wanaamala ekikola ajja kuba babuulira. Kati ndabyeko abaafuna biliyoni Z5 nga boogera abavubuka bekibatawanya tebalina mirimu. Tebalina mirimu. Gwe buuza omu ku omu okola mulimu ki? Tebajja kuwulya mirimu. Mbadde ndyawo nga ndaba BBS Telefina bawandiise ebintu by'ekisiru. Kati bannange okusookera ddala ekitongole ekyo ekya BBS Telefina kitongole kya musajja gwe bayita Chimba Freeman ne mukwano gwe Salonga Mulengeja Wasanya. Bawandiise nti Robert Kyagulanyi Ssentamu adduse mu ggwanga agamba nti embeera emulemeredde. Mukulu Chimba Freeman mbadde ngamba nti gwe embeera gweremeredde. Chimba Freeman nannyini TV mbadde ngamba nti gwe embeera gweremeredde. Ensi ebadde emanyi lwaki embeera ekulemeredde. Nze omanyi sirumba muntu nga tannakola nsobi. Ekitongole kyo kino kyawandiise Robert Kyagulanyi Ssentamu adduse mu ggwanga agamba mu embeera emulemeredde. Mu video omukulembeze gye yatuwadde mwawuliddemu ekigambo kyonna nga bagambye nti adduse mu ggwanga olw'embeera emulemeredde. Olw'okuba nti nannyini TV eno musajja muganda mannya ate nga mafiya wa gavumenti ye embeera gweremeredde so si Robert Kyagulanyi Ssentamu emulemeredde etya. Byonna byakola abikola nga ayagala gavumenti emuyambe ku bizibu by'alina. Omukulu Chimba Freeman y'omu ku basajja abaganda mannya abaaliko abaggaga kati nga mbaavu mponga byoya. Wetwogerera ssaawa zino amabanja gamuli mu bulago nga n'ennyumba ye gye mwalaba ku mutimbago gye bayita White House essaawa yonna ayinza okukwatamu engoye ze n'agireka n'adduka. Omwami ono abanjibwa amabanja agali mu buwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi. Era ne BBS eyo singa Ssaabasajja Kabaka asalawo nti kati essaawa zino eveewo kubanga tebasasulwa olwa mukwano gwe Mayiga nti yaliwo. Omukulu Subiru Paleria amubanja obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi. Equity Bank emubanja ssente empya n'enkadde. DFCU embanja ssente empya n'enkadde. N'omugagga Kalungi Bill Gates muganda wa Kirumira amubanja ssente empya n'enkadde. Byonna byonna byatuuka ku bizinensi ye Allah yamanyi. Amaduuka ago ag'omuntu tax park gonna gamugibwako. Era njalabagamba nti abantu abasukka mu 1,000 yababbako ensimbi zaabwe n'ababbako n'amaduuka gaabwe. Abantu bakola ki? Abantu bamunoonya. Ono omwami badde asolooza ensimbi eza property tax ezina okusolozebwa State Council ne Uganda Revenue Authority ne rent nga tazitwala mu government mu Revenue Authority okusasula ssente ezo. Kati ne KCCA saako ne Uganda Revenue Authority zimubanja ensimbi empya n'enkadde. Waliwo omwami gwe bayita Milton Muhwezi nyambanja obumbi bw'ensimbi. N'omwami gwe bayita Milton Muhwezi nyambanja emisi obumbi bw'ensimbi. Waliwo omwami gwe bayita Jorutos Tuswingwize nyambanja obumbi bw'ensimbi. Waliwo omwami gwe bayita wa Lugayavu Wilberforce nyambanja obumbi bw'ensimbi. Kati omwami ono tageza n'abagamba ne TV ye eri mu kuwandiika bintu ebyo nti ayagala kufuna government sympathy nga bakozesa TV ye okuba nti ejolonga president yo bagijjeko ki bagijjeko emisolo n'okuba nti akoze eki amabanja gamuli mu bulago. Ono omwami alemeredde okusasula ssente empya n'enkadde wetwogerera essaawa zino era agenda kufuuka homeless. N'ennyumba gye mwali manje bayita White House gye yalaga ku mitimbagano ennene bagimuulirako obumbi bw'ensimbi. Era ennyumba eyo omugagga Bill Gates muganda wa Kirumira agenda gitwala lwakuba nti akyagiremeddemu. Bidco Company ekola butto ebanja Chimba Freeman obuwumbi bw'ensimbi buyitirivu kubanga Bidco yasapulainga nga Chimba Freeman butto nebikozesebwa mu maduuka mu supermarket ze. Omwami ono yagaana okusasula ssente za Bidco eziri mu buwumbi obutaano bw'ensimbi. Ne Bidco emunoonya asasule ssente zaayo. Ekitongole kiwoza omusolo mu ggwanga
ekitongole kiweza omusolo mu ggwanga kibanja obuwumbi 45 bw'ensimbi zaganya okusasula misolo. Kati yensonga lwaki ne business ezisinga obungi azikyusizza n'amannya ng'akimanyi nti revenue n'abamubanja bangi nnyo takyasobola kusasula, kati ali mu dduka. Kati n'ebizimbe bye yazimba mu paaka empya ne tax mu paaka empya mu tax park nabyo byataalibwa Bill Gates muganda wa Chumira bitwala byonna takyalina nsimbi. Kati yoyo mwami gomugabo mugagamo Kampala na nyini BBS telefone ne munne mayiga nako kati byesazi basinga basobola okajja singa basobola okkaza esazi no revenue sobola kujja ne katwala nga tikanali ne 10. Kati yo mwana gomugandi yawandiise mbu Kyagulanyi adduse mu ggwanga ombwembere mulemeredde emberere meredde Kimba Freeman yeke nyini era kyovola besazi no twogerera yagusi nga yagala kufuna sente anyukire mutata wa Zaake Butebi Francis nga atukiza emisango egy'omusajja simanye yutu wamaje emisango gimulako mu kooti mbu akozesa omusajja ono addemu kunyonyogera tata Zaake mba mutwale mu kooti bajeyo sente omusajja ono yakafuna sente zigenda omuzza mbantu. Kimba Freeman waliko omugagga sente mama yembe gegazija oba sente wazitwala mbakazi waki kyonna ne ka TV ke sana bagenda kaggala. Kati wako mugala funa public sympathy ensonga lwaki okozesa ka TV ko okulumba Kyagulanyi Center noli kyaliwo mayiga. Kati njagala ensi etegeere nti TV okulwana Kyagulanyi emulwana kubanga bangi bw'emisolo abakozi abasinga obungi si basasule bonna abakozi abasinga obungi badduseeko ku nsimbi ezikubanjibwa empya n'enkadde. Kati bane temutegana kulekana abasajja bali ku pressure alinga agikulira gotita programs director oyo mvubuka nalo isoko yawerera mwamula bulungi oyo naye ali awo mpawe kaaga alinga maziga akulutimba azonga dde bonna tebalina kiddako yensonga lwaki abasajja abo tebaagalira ddala Kyagulanyi. Kati awo tuvudde osaagala bbalwako mutegedde bulungi Kimba Freeman n'amaka ge mwana bagalige White House omugagga Bill Gates muganda wa Kirumira agatwala akyagalemedde mubulemezi nenga banyondo najja mugenda mula mawulire nga akutemo kasaweke agafuluma mwinza no mula bakoye mu kiwunya enankulabye nawe mitira mu mulindo yo mwami Bill Gates sacha na dine 10 tabaliya sente bakogwa atisa ajja kutuka afuna afuke ko mulesi. Kati yeso laki akosa BBS atandika okuvuma president mbwa mugire ko musolo ajja kuba bulungi. Kale otufuddewo katudde kwene ensonga wotwogerero lwaleero Mr. President manya akatambi kano jakkalaba bagamba atega ogumutalira mu nkola ey'ekiyeekera ne mu nkola eya advanced psychology bw'ogatta ebintu bino weetegereza nnyo ensonga nabagamba olina okufuuka ow'endali ensonga zino ng'oziyingiremu anga ozinga nnya. 1 President watadde video n'ogamba nti successful ofulumya eggwanga eryo ogenze kunywa emitongole. Kati Nyandi Yosoferi tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa kale ekyensi etemuzizire ensanga bisibe mwana wattu alina ebizibu wetwogerera essaawa zino. Kati ye mbola okuba muyeekera kati ate adiployinze nnyo n'okusinga weyabadde adiployinze nga tonnafulumya katambi. Tibahabulwa adiployinze nnyo n'okusinga nga wadde tonnata katambi. Lwaki adiployinze? 1 akimanyi nti oyinza okuba watadde video n'omugamba nti wafulumye naye nga mwoli ne balobera ebweru ng'ate oli munda n'obawunzika. Kati badiployinze times 3 okuva olwafulumiza akatambi. Kati zino embaata zane teziri ku social media za NRM zo bwe baziwadde script zijje zigamba abantu mbwe Kyagulanyi adduse struggle yagisuddewo tannakuga nti yasuddewo struggle no ate struggle ya national platform si ya NRM. Mwaba NRM pain mujijjawa mbadde nga temwandibadde happy nti omusajja kale afulumya agenze kukolabira mwandibadde muli happy naye ate mmwe musinga okulumwa kiki abayenze embuuza
mwandibadde nnyo happen nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumye eggwanga alibalekedde niye ate mulina pain y'amaanyi nnyo okulaba ate Kyagulanyi afulumye kiki kye mwagala ekituufu kati Mr. President njera kutegeeza omusajja deployinze times 3 wadde tonafulumya katambi era ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire tebakulya ssente ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire ulira bulungi nnyo buli mbaata yaneti omanye embaata zirina ekizibu kimu embaata enkulu bwekulembera mu biseera by'enkuba n'ebyana byonna bigoberera era enkulu bwegwa mu mazzi n'ebyana byonna bigenda kugwa mu mazzi kanaba ena lembwe batwe bali badandise okutokomoka omugambo ffe tubalaba kati njala kubuuza bw'abanga dere drinking general alina amagye alina bulletproof atambule mu amadikka bamujja mu Buganda omutwale Fort Portal mukweka kati eno wiiki yakusatu ate Robert Kyagulanyi Ssentamu atalina desasi wadde ekintu kyonna ekimukuuma ng'abadde mu ggwanga okumala emyezi 2 ne wiiki emu nga ababuze nga yeekwese kati lwaki ggwe ate agamba nti olina obuyinza era baakulonda okwata omwana n'omubuza wiiki 3 nga lye Fort Portal akuumibwa brigade 2 emu emirundi 3 ne 3 emirundi 3 kati njera kubuuza wa NRM bw'abanga mutaano wa Museveni bamukuumidde Fort Portal for third week nga atambula mu armored vehicles akuumibwa brigade 3 Robert Kyagulanyi Ssentamu atalina wadde ekisusonkole ky'essasi nga bamunoonyeza emyezi 2 ne wiiki emu n'abula mwogera ki kati kandu banvire ku ntono ekituufu kiri nti opposition okwetunda Wanywandi Yosoferi yonna babadde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta kino mukijje ku nze they were given assurance Robert Kyagulanyi Ssentamu come what may before Museveni Israel is going to be assassinated by all means then bajoininge NRM nga tewali muntu yenna opposition agenda kuddamu kutawaanya gavumenti yabafuge kalamba bonna babadde bakimanyi bulungi nnyo abayita ba fake opposition bonna nga n'emmengo yennyini ekulembera Ssaalonga Mulenge gyawasanya Kalo Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda ayina information nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa nga kino najja nkibagamba okuva omwaka oguwedde nga n'okulonda tekunnabeerawo baali tebamusuubira nti agenda kusukka ogw'omukaaga nga either mufu oba ali mukomera bonna bampuuga bakina Abedi Bwanika bakina baani bonna badde bakimira Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa ekyo badde bakimanyi yensonga lwaki badde bayingidde NRM bonna bw'otunulira public statement zibadde bakola babadde boogera nga beesaasaanya era nga boogera nga mwenti bonayoogera mutu mwekimuliko temukimanyi ffe tubimanyi bulungi mujja kulaba boogera nga tebafaayo kubanga badde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukola kyagenda kuttibwa kati essaazi zino bali mu kiyongobero Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye nga tafudde kitegeeza tebalina mulimu kino kiddamu teriwo opposition yateringana Museveni naye takimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa babadde bakimanyi kyova olaba tewabadde olwomubadde bava egonda okukondeeminga roadblocks okukondeeminga okulumba amakaage okulumba mukyala we n'ebyava mu kulonda kubanga badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okufa before omwezi ogwokutaano nga n'emmengo yennyini ekulembera Mayiga ekimanyi nti Kyagulanyi tasukka mu mwezi gwakuna oba mu gwakutaano kyobala n'ennyando yakyusa najjawo abasirikale bonna bayindiginansi abadde ku makubo n'aleeta ba M23 n'abadeployinga ku buli kkubo nga balina order shoot to kill video gye nakola olwalwa Sunday nagikola lwakusatu ne mbagamba nti yatoze order shoot to kill omulambo bagujjawo bagudissolvinge oba bagende baguziike nga ye n'abassa Kyagulanyi bamanyi waalina okubeera nga bwe yakikola ku Beni Kiwanuka oyagala kunga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde talina information ekwatagana ku kintu ekyo yagambye neebaza bannaddiini neebaza bannayuganda abankuumire bampa amazzi bampa engoye
nebaza bannamagye omuli abapoliisi n'abajaasi abankubi badde bampa information okukola ki buli kimu kyonna kati gwagulabayo embuzi ejjegamba simanyi kubanga badde bakimanyi era zibadde zirinze kubika ezo TV za mweneredio zibadde zirinze kubika nga ne bapromota ba NLM n'abaso bagenda mu badde bakimiti kyabwe bagenda mu mutta ekyo kijje kunze bapromota ba NLM bonna badde bakimenti bakyabwe nsenda bagenda mu mutta ba YouTube bonna badde bakimenti bakya genda otunde podcast yawo bonna bali billion 5 engeri badde boogeramu genda okole forensics mu body language yawe facial expression engeri badde boogera ebigabina babadde bakimenti essaayo yonna bagenda kubika at they were less concerned about his death. Genda otunuulire ba YouTubers bonna kyovula bantu ku social media badde bataddeko entalo after ntalo nga ziri state funded stunts nga leba kuba president eri kintu kigenda kukola mawulire okitegedde bulungi no kino kyonna nga ne TV zonna zimanyi bulungi nnyo nti omusajja bamukwatako bagenda mutta kubanga information yamaze okukola ki okubeera mu state nga bagirina kati bwe yafulumye bakyusa narrative kati president yakikoze n'akiteeka waawo kati okuva president yatadde video ate badeploying 3 times okusinga ate badde nga tanata video kitegeeza nti bali mu panic bagamba ba YouTube ba Museveni TV za Uganda zigende zidde ku mukungudo zikebere kyekiriyo ku buli border kati wano wali okombe sowani mazo bagamba temba mali yako biseera olw'ensonga Museveni kenyini yatambula mu armored vehicles bamukuuma na bibinja kati mubaveeka abo kati kiki kiriwo essaawa zino ekiri mu nkambi z'amagye kitokota sekisaanikire ekiri mu nkambi z'amagye kitokota sekisaanikire oluvannyuma lwa pulezidenti okutaa akatambi ne before okutaa akatambi Museveni nabagamba nti abadde akimanyi nga alina intelligence nti abakuuma pulezidenti bali mu gavumenti ye yennyini nabagamba nti badde bamanyi nti atambula mu mmotoka z'abagenerals oba ez'abajamanene eza H4DF oba 01 eza State House ekyo bwe nakimugamba pulezidenti ne yeebereramu kati bakimanyi nti abadde bayamba president bali mu gavumenti kati ulire kiri mu magye oluvannyuma lwa Nyando kitegera nti Kyagulanyi yagambye nti yafulumye kino kye yakoze ba OC ne ba CO mu magye babagambye bawandike statement Kyagulanyi yafulumye ate eggwanga naye jajja kiboko ya ukyafe na nyoka kiboko enyoka mu barracks mabusu galinga mabusu kiboko enyoka mu barracks amabusu galinga mabusu ge makomera g'abasirikale bakuteeka mu kabaziro kusibira mu toyi ng'ewunya bakuteeka mu emboka enyoka mu barracks ba OC ne ba CO mu barracks zenjo bage bakole statement transfer ziringa transfer demotion ziringa demotion mu magye ompulya bulungi nnyo kati okutya kweyongedde kutya wetwogerere essaawa zino ntegeezeddwako nti abaana abamu SFC baagala kukita abaana abamu SFC baagala kukita naye Nyando instructinze abakulira ekiwayi kya SFC obutakkiriza mwana yenna n'abo abali bataddemu okusaba kwa nga baagala fuluma magye obutagafuluma na instructinga abakulu mu UPDF buli eyali asabye okuwummula amagye kulanka yonna application bagisazeemu kubanga bano bonna abasinga obungi badde bagenda kubata mu Gw'omunaana bafuluma amagye Nyando bagambye teba n'omu afuluma amagye mu Gw'omunaana application zonna muzisaze mu immediate effect era buli yateekamu application atandika okutunuulirwa n'eriiso ejjogi entambula ye ayogera n'ani bakola biki kati already wetwogerera essaawa zino
abaana bamaze okutegeera nti Nyandi ya instructings tebaddamu okukkiriza application yaabwe. Buli mwana olwakitegeera ataddemu okusaba kwe n'abamu mu ranks ez'enjawulo. Buli afunamu ka weekendi n'abanga agenze okugula ebintu ku dduuka. Buli afunamu ka weekendi oba agenze okugula bintu ku dduuka oba agenze kufuna kusinkana musawo oba kubwako kintu kyonna kyakola. Buli bile baga nti kakukola tondeka nyuma. Gomanye kiri mu UPDF gwe. Omanye kiri mu UPDF. What? Bakitegeddeko nti Museveni akimanyi bulungi nnyo nti amagye gamukooye. Akaluya bakabbe. Yabasuubiza okubongeza omusala teyagubongeza. Yabasuubiza okubongera omusala akakadde ate gubabonyaabonya. Abatwala ku mission ne babattirayo. Kati ekyasinzo batisa mukimanyi. Ekyasinzo batisa mukimanyi. Kakibanyonyera wano mukitegeere. Okumanya Museveni musajja mutemu nnyo. Okumanya Museveni musajja mutemu nnyo. Buli mwana ayingira mu magye alina kitaawe ne nnyina era alina ensibuko. Ne waba afudde omulabo balina guzza waabwe. Olwokuba nti yagala kusanyawo ba indigenous ata awuninga emirambo gyabwe ya proposing a funeral home eya Land Forces headquarter at Inibombo. Ya commission is a proposal funeral home at Land Forces Inibombo. Kitegeeza nti yataddewo gye tuyitanga funeral home at the same time egenda kufukanga cemetery y'amagye nga bw'ofa tebakuzza wammwe bakuzikayo buziisi. Kitegeeza nti ye ne baba tutabajasi 10 ne bakubirayo family teddamu okola ku majasi abo yamanya bw'abakola n'aziika awo n'agenda yino. Ogira bulungi eyo proposed ndowooza mujja gira bulungi wano emabega ewana emabega mujja gira bulungi ndowooza emabega mujja gira bulungi mugira bulungi nnyo. Proposed funeral home at Land Forces quarters in Bombo. Eyo. Kata bajasi bakitegedde ne bagamba mumutwagaliza kufa. Temutwagaliza kuba na mirembe. Kale. Uliya yabagambye. The Uganda Post Defense Forces UPDF on Thursday held a groundbreaking ceremony for the funeral home at Land Forces headquarters in Bombo. The facility will be the first of its kind in Uganda and the second in East Africa. The ceremony was officiated by the Deputy Commander of Land Forces, Major General Joseph Semwanga, who represented the Command of Land Forces. In his remarks, General Semwanga acknowledged the efforts of UPDF, representative in the 11th Parliament, of securing funds to support the construction of the facility. Kati ne bategeera zino embwa zaagala tufenga n'emirambo bagiwambe batandika otuzikanga ebiyenje ekibayita ethnic cleansing mu forces. Ethnic cleansing in forces abadoleda amazo kati abayaye badduka nkugambe bana basajja bali mu kintu kye batategeeranga nako n'olunaku n'olumu. Abasajja amagye gali mu kudduka era kyova president yebazanya aba UPDF kubanga akimanyi singa sibbo singa mufu. Kati ba top commanders bonna mu military barracks Kiboka enyooka bonna abadde ku border wiki ewedde zonna border zingana kufumya eggwanga abasinga obungi bali mabosu. Emboka transfer ziringa transfer, demotions ziringa demotions. Demotion kwa kujja kudalo badde ko bakoza wansi, transfer kwa kujja mu kitundu ekimu kuteeka mu kitundu ekira by force. Olwokuba Museveni yakoze eki, Museveni yategedde nti abakoze eki, abaana bamuvuddemu bye badde bakuumirwa Kyagulanyi Ssentamu n'abantu banna Uganda. Kati ndoza mutegedde bulungi nnyo ku nsonga bamala okutegeera ensonga eyo. Kati saagala musiru n'omu aveeri nti agenda kunnyonnyola lwaki Kyagulanyi yafulumye
oba lwaki yagenza okukola ekiddako. Njala bategeeza ekigambo kimu, abasajja bali mu panic. Kati bakajjajja ataba basindikano ku social media mubaleke kuba gwe mulimu ogubasasuza. Tebakyalina mirimu naye nga nabo bakimanyi nti embeera esusse okuba omulamuzi. Kati ndi wano tegeeza bannayuganda mwenna, more especially the indigenous in UPDF, wherever you are. It's high time to join the struggle. During the Botha's regime and during Amenen's regime, it is Museveni and his colleagues who used to get intelligence and to help Museveni to overthrow the previous governments. So it's high time to wake up because we are dealing with the foreigners. Museveni is a foreigner, Janet is a foreigner, Salim Saleh is a foreigner, Muhoozi also is a foreigner. These people as speak right now, they know that we exposed their occupation mission under the 250 Master Program. Their mission is to cleanse out all the indigenous serving EPD officers on all levels so that they can deploy their Rwandese. Remember, they even have M23 rebels who are now based in Uganda after killing people in Congo. You know it right that after the UN report in South Sudan, Museveni knew that everything which is taking place right now in East Africa is out of his hands. Now he's trying his level best to cleanse out all the serving indigenous UPD officers so that he can replace you with Rwandese soldiers, and some of those ones are M23 rebels who are now based in Uganda. So I call upon all UPDF serving officers, please join the struggle before it's too late. If you don't so, you are going to be killed like with the civilian, the indigenous. So be aware about this. Because now the man is busy splashing money to individuals, most especially the fake opposition in Uganda. The concluded elections, it is evident that Robert Kyagulanyi Ssentamu won the elections with 71%. Museveni himself got 27%. You know that. Even right now, we are asking the EC boss to produce the evidence that his boss won the election. He doesn't have the evidence because he's using the gun to take over power and to intimidate Ugandans. That's why now he's in power right now. But he's in fear. That's why he even kept out his son from the public up to Fort Portal, because he knows that in Kampala in Uganda there are so many groups and individuals looking for his son Muhoozi Kainerugaba. So I'm calling upon the indigenous serving officers in UPDF, SFC, prison, police to act with immediate effect. It is your country. Museveni is more dangerous than Idi Amin Dada. Museveni is more dangerous than the late Milton Obote and other previous leaders, because he used to come afraid that he's a well-democratic elected leader, but unfortunately he is not. He's not. First and foremost, he's not a Ugandan. He doesn't like the country. That's why he spends a lot of billions of money splashing to people, because he doesn't want people to come out to speak. When you come out to speak the truth, you become a problem to Museveni. When you talk about the politics, you become a problem to Museveni. When you come to talk about the problems which face Ugandans, you become a problem. That's why he gives money to individuals who are not even talking about the problems which Uganda is facing. So, you train to serve Uganda and to protect Uganda, not to serve Museveni as an individual and as a family. It's high time to act. Whoever near his son Muhoozi Kainerugaba, please act with immediate effect. You'll become a hero. Your family will be cared of, because for us we are willing to work in hand with the all indigenous serving APD officers. At this stage around, the reason as to why Museveni is looking for Kyagulanyi Ssentamu, because Museveni thought that he had already used all whatever he had in his coffers to control opposition until Robert Kyagulanyi Ssentamu came in to challenge him. You have witnessed that all the fake opposition, now they're working with Museveni. At one time, they thought that everyone can become a president in his family, whereby he knows that Muhoozi, the public doesn't want Muhoozi, even the forces doesn't want Muhoozi. So he tried his level best to stage his daughter, Natasha, to the public so that he can get public attention. Whatever you see, they're jazzing with the Jaja, Natasha is organizing those functions. Those functions are well staged. They are presenting in Natasha in the DCIs because Muhoozi
is not loved by the public. Even the forces, they don't like what? They don't like Muhoozi. Now Museveni can understand Museveni now is staging his daughter, Natasha, publicly. But I don't think that everyone knows that. But I'm here to tell you that Muhoozi is out of the picking order. Now he's trying to stage or to produce or to show you that even Natasha can become a president of Uganda. That's why she was given mandate to organize those TikTok live shows that they are jazzing with the Jaja. But unfortunately, Museveni is presenting his daughter to the public. If you don't know, that's the trick. So, mwena bakola maje mbategezeza. Echo program cha Jazz with the Jaja. Museveni asindika kifana ngeri abantu nga baguza muwala we mbadde mukitegeera. Emyaka ana Museveni abali tateka mwole kulira n'abantu ba bulijjo. Lwaki amuteekawo kati? Mbabuuza emyaka ana Museveni abali takkiriza baana be okuliraana kye bayita abantu ba bulijjo. Ngera abakuuma nnyo mu kifaananyi ekyo basigaleyo. Kati lwaki mumaze okuba Muhoozi mumugiisiza? Mwakuba lwabwogo ye mwakuba lwabwogo. Mwakuba omusezi olw'okutunda ebiwoolo. Essaawa zali mu Washington DC. Essaawa zino lwabwogo ali mu Washington DC agezaako nnyo okweteekawo ng'akajonjo bannange nze nsobola mumpe obuyinza buli kimu kikwasaganya. Lwabwogo, you are in USA right now. You are trying to lob for yourself that you can become a president of Uganda. Leadership is not bought. Leadership is worked for. And you get acceptance from the people who are going to lead. No one loves you in Uganda. Don't set yourself that you can become a president of Uganda. Because it is on record. You don't have ancestral history in Uganda. You, like your father-in-law Museveni and the rest of Museveni's family, you don't have history in Uganda. So Rabo, whenever you are in Washington, D.C., get to know that we know. You don't have any background in Uganda. Any leader in Uganda is supposed to be elected by Ugandans and supposed to be loved by Uganda, but nobody loves you. Don't try yourself. You are a billionaire, you have guns, you have each and everything which you need, but you are not going to lead us. And we are tired of Museveni's family. You would have been the first person to tell your father-in-law that we should leave power because 40 years earning billions of money, unaccountable for money, for you and your family becoming rich in Uganda, but more Ugandans are becoming poor as they are being forced to leave their country by force due to the overstaying power of your family. Please, temusiroza bana Uganda mukitegedde ekintu ekyo. Kati utuvuddewo. Kati ensonga lwaki Museveni ayagala Kyagulanyi nga mufu. Ngezezaako kinyonyola ali mu nnyimbo olutonotono. Ensonga yeeno. Museveni atuuse ekiseera ng'amaze oggula opposition yonna. Ng'amaze oggula obwakabaka bwonna. Ng'amaze oggula eddiini zonna ng'oggyeko Obukatuliki. Ng'amaze oggula eddiini zokka ng'oggyeko Obukatuliki. Ng'amaze oggula bannamawulire bonna, TV, radio, bannabyabufuzi bonna ng'abaguze. N'omuntu gwe mbadde sisuubira nti asobola okusinkana Museveni yamaze final n'amusinkana. Naye nga mmanyi ekyamusinkanyiza yabadde Winnie-Dollo ng'ayagala ono omuntu afune ku ssente. Mwenna abantu abali mu Northern Uganda, finally omusajja ono yasinkanye Museveni ng'ate Museveni yagana n'omusayiningira ku mirimu gy'ensi yonna. Kamubalage wano mulyoke mutye Museveni musajja mulogo. Ambassador Oraro Otuno finally yameetinze Museveni. Kitegeeza nti amambo kabaga mazzeemu tegashayina resistance. Omulaba oyo mu ku bantu ababadde tebaagala Museveni, but finally Winnie-Dollo yamutonzeeyo. Oyo Ambassador Oraro Otuno finally yasinkanye Kizepa via Winnie-Dollo
the retired Chief Justice. Oh, baba tebakolaga Museveni emyaka gyonna naye final ya musinka kirabika ambalira mulimu ndozo okulaba ya musinkanye kitegeeza nti amambuka go already Museveni agamba nti akoze iki kine ekintu kyatiisiza abantu eno information bifone mujabira ku TV wonna nsi empirina wano oyo batte bakolaga na Museveni babadde tebakolaga na Museveni ne yamaze final na musinkana katase of win dolo kitegeeza nti amambuka officially Museveni agamba zogagula ogalaba kitegeeza takyalina kintu kyonna kimutiisa mambuka nti abandi badde bamutiisa bonna ono amaze okukola ki oba compromising kale abadde atuuse ekiseera ng'ali comfortable okubeera comfortable nga kimiti opposition yonna agigula nga ajja kukwata bukwasi pesa gati no liba ligenda lino lisigale no tulivota kati abadde atuuse ekiseera nga manti kati omuntu yenna asobola okufuuka president mu family ye kyovula abadde asetinga Natasha Momoza busime jazi bwijjaja sime bikibi e program badde setting nga baletera mu ki muwalawe kati Kyagulanyi bwabanga asigaddewo project ya Museveni tegenda maaso ndi musanyufu lwakubanda okutikka ebinnyo ndi musanyufu lwakubanda okutikka ebinnyo ndi mutoolokufu lwakuba nina omutwe gwaguli overloaded okubanga president yafulumya akasaako agenda akola byalina okukola bwe temumanyi badde ensula nga nkulu nva ku ssimu saa 67 ng'akeera ku ssimu nga nnoonya kiki kugulira byonna omusajja akeesezza kubanga nze nfuna intelligence nga mwana wa musajja akyali mulamu ovanga okuba nti bafamily members bo Museveni bonna yabazingako n'abawa ssente nga balina okuwa intel wa gy'oli bakunyige ovanga kuba nabyabufuzi babadde otambulira bonna nga Museveni yabawa ssente okitegeera bulungi nnyo ova ku mikwano gyo Museveni nga yagiwa ssente okitegeera ova ku bayimbi wayimbanga nabo bonna nga Museveni yabawa ssente ovanga ku TV nga zikwogerako kifuba singa si kyo zalaba tezikwogerako ovanga ku mawulire nga tekosobola kwogerako kalungi kubanga baziwa ssente okitegeera kati yensonga lwaki omusajja buli kyowadama nti akiseetinze ne okuva okwa Kyagulanyi ddimu kutya eri Museveni era kirooto kya ntiisa eri Museveni era kyovula president Mugambi wonna woli making sure basekiganda abamu tobasinkana bannakinyankola abamu tobasinkana ne basekinyankole Mr. President bannakinyankole ne basekinyankole abamu tobasinkana abaali babaddeko mu gavumenti ya Nyandwe abantu abasinga obungi bali compromised mu diaspora ekyo kigamba ebintu gwe kennyini wabitugamba mbowa oyagala kuyimira ku mazima kitegere nti osobola okusigala obwomu ku mazima kati wabiyimba bituuseewo tubadde tubiraba abantu bakuliddemu ssente bakufudde olusuku nga n'okufaako babadde bakulindirira nga mbaga nga ne ssente bazirina okitegedde bulungi nnyo kati n'olala olutumu baamututte Museveni final yamaze n'akola ki n'amufuna ekivundwa nti nze ndi musanyufu nnyo muve ku bali abatalina mirimu kubanga emirimu gyabwe kulaba nga Kyagulanyi mufu kyekigendera kyabwe ate n'ekirala njagala tusooke tuyiga ekintu kino nabagamba mba mukyuzinga entalo lwana n'ani ani goddamu nagamba omuntu gw'osinga omutwe toyomba naye omuntu gw'osinga endabika tolwana naye omuntu gw'osinga okutegeera tolwana naye omuntu gw'osinga embeera ze eza bulijjo nga weebeezawo toyomba naye omuntu atakuliisa atakunywesa atakupangirisiza lwaki oyomba naye bonna bali mu kulwana ne Kyagulanyi tebasobola kwenkana Kyagulanyi ne wabakati nga afulumye tebasobola who are they on Robert Kyagulanyi Center lwaki mbawo obudde
mbabulidde BBS telefa na nyiniyo nenyumba bagenda jimujjamu muganda kirumira agitwale White House kati afuse mwavu mponga byoya naye alina okunyigira Kyagulanyi kubanga aloza ya mufuddo mwavu abayimbi omusajja bagamba ati muyina kulwanira corporate ne baganda okuwuli batuse mu parliament anta monge bagenzi be corporate sibitegeera ne balisaga bagenda kwekalakaasa mukabawo minister gwekenyino le president has advisor ali bage corporate bagitegeera ate mugenda mwekalakaasa tumusajja yabagamba nti buli kimu mojja kiro zaako buli Kyagulanyi kyeyogera bannayuganda mugenda kiraba kuyagamba abayimbi mujje tuwegatte tujjeko gavumenti tukole ensonga zino kubanga ndi muyimbi munnammwe bagenda babo handouts bali batwale ekinene nga tebategeera bwe batusobola okudebatinga gundi kuki ku corporate bagenzo kijuna nga corporate bakwata business zaabwe bebannanyini mabaala bebannanyini restaurant ola bulungi bebannanyini lodge bebannanyini resorts bebannanyini hotel bebannanyini disco katinga bebannanyini radios bebannanyini TV katinga tebasobola kubasasula sente olw'ennyimba zammwe zibazanyiramu babage muna bazipromotinga kitegeeza corporate bajja gibawa nenga yakibagamba kati mugenda mwekalakaasa ku ki nenga yabagamba dda ate ne babakolako profile kati bayina profile zammwe zonna so njagadde bagamba kigambo ekyo nti buli Kyagulanyi kyeyogerako mugenda kiraba ate n'abagamba agenda kitukkiriza mujja kitegeera kati katuddeeko wali bwambadde mpitidde obwitizi 1 nti Museveni abadde ali comfortable nnyo ng'amanyi agenda kutta Kyagulanyi then buli kimu akisetulingiraawo akole byayagala kati omusajja yafulumye kitegeeza panic emweyongeddeko ate nyongera obbajjukiza Maduro wa Venezuela yali tamaze kulayira nga tabbye kalulu nona asobola okukola ekintu kyekimu mu kaseera mpawe kaaga ne bakola ki ne bamulyawo okumulyawo kukusinziira kuki kukulemerako kwammwe muleme kubuzibwa kuteekwa mu biboozi bya kisiru mubeerawo nga mukimanyi nti essaawa yonna muddaka tewali kitandika na kitakoma buli ekireekaana kimala ne kikka ekyatta Goliaasi lyali jjinja teyali mundu teyali laddu badikiteeta bafiira mu kaseera akatono ennyo ate bafiire wantu waalemekkera okubuuka watono nnyo kati saagala mwe stressing n'abantu bali ku social media bemumanyi nti oyo state agent statement gyakola mugireke kubanga kiba musasula okukola tuconcentrate ku kintu kimu kya protectinga kibiina na mukulembeze na kulaba nti buli kimu kigenda maaso tukikola mukitegedde bulungi nnyo olutalo almost tuli mu 7 tusigaze ebitundu 3 ku buli 10 okowa kinga tusigazayo 30% okowa kinga tusigaza 30% okutuusa 10 ku ntebe eyo wali okulema okombeso wano sanctions ezateereddwa ku Pilato zimujijiira oba okujijiira sanctions batadde ku Pilato zimujijiira eyali ayogera sanctions kale ate akolima kati eza Nyando ne banne ziri mu kkubo zijja zambadde zina ne galubindi wogendo zitegerera nti zizze wawano Nyando ateekateeka nti singa sanctions ziba zizze agenda kusindika ba MP gizibe aba NRM bateeketeeke abalonzi baabwe bonna bajje mu Kampala mbubeekalakasi nga bagenda ku bitebe by'enjawulo okuli embassy za Europe eya America consulate ya Canada ne ya Bungereza mbagende beekalakasi mbu lwaki bateeka sanctions ku government yalondebwa abantu nkiddamu very soon bw'omunanga Museveni ata asindisa abeekalakasi ku kkubo kubanga kigenda kubeerawo very soon nga nabagamba sanctions za family ya Museveni tebagenda zisoma mu public wabula singa muziraba
nga bataddewo okwekalakasa kubanga kujja bakutegese mayimba gaba bintu bya mu future mbaga bya mu future kyobulande bande bantegere nino information ya future okujonga tebagenda ziteekayo ya tuyeno tuyana azuke sune jacket hari njogera bya future gari tuli mu future Museveni ategeseba MPs aba NRM mubategeka abantu bagenda okwekalakasa mu Kampala ne bunge birala mbu bagende ku embassy zenjawo bekalakasize bakumene ebipiira bo bakole buli fujjo lyonna kati mbu ekyo kiraga abazungu mu lwaki batadde sanction ku mukulembeze bana Uganda go bakola kigo balonda mbu era alota afuka mbu ayina ambassador bambagi bolo ambassador abatera okubeera nnyo ku speak resort ye munyonyo abatera okubeera ku Serena eyo nga banywa mu kachayi buchayi baba ambassador oba buchayi kyete butegerekawo boogera biki kali mbu didigi ayagala kufuna olunaku nga gye bali abeeko baakwata Baby Ndunya twakulwanidde right y'okuddiza essimu nekitaaga kyaganya okuddiza essimu nkusupport nga genda nkwatire ambassador omu kabere konsula munkwati nange nja kuwagira nja kujja nokumera bivuge kyekyo kyokoze Baby Ndunya bakwata for the first time ndina Baby Ndunya nkwatira ba ambassador bambi nkwegayiridde bambi Baby Ndunya manyo ndaba njagala ngeno kwatira ambassador ne bababiri bana bakabere ba consulate babiri oba nkwatire nja kuwagira I will support you by all means kabere wa Kenya oba wa Sweden oba wa Germany nkwati ne babera consular oba ambassador bali ngenda kuwagira for the first time ndi mabegawo nyanjagala okwatira ambassador omu oba babiri kuba agaje osobola bakwata nga sanction nkwegayiridde bambi ngenda kuwagira Baby Ndunya twakulwande bakuddize essimu kitawayi n'emputu zikulinga zizo nenkwegayiridde nyamo kwatira consulate omu oba babiri oba recording bakubemu n'emboko nga bbiri naye ngenda baga ngenda kumano live sawa meka nkuwagire nga banyima visa naye baginyime so Baby Ndunya, whenever you are, please, I support you in that plan. Go and arrest them. I will support you. Please go and arrest them. I will support you. Gendo banku owakutewa saka owakubana emboko mu recording nze jabu posting on. Please. Nkuwagide for the first time ndi mabega Baby Ndunya, please. Obanku what is the transport nga tolina za mafuta, please batukwatire. Basusiza akamanyi batukwatire oba konsula owo tukwatide ba embassy staffs aba bazungu abali mu luzungu ne lukaladikadi olwambe lukwate ne babere basatu nze nkuwagira kati ndi mabega obambi gende babi nibakwate basatu babiri bokabamala ninda kuwagira sibera nkoma wo mabega wo kuolo ngenda kuwagira bambi awo support ne boyagala kalonja kakuwa Baby Ndunya did drinking general. I support you. If it means to vote you, I will vote you for that action. Please go ahead. Go ahead. Ni mabega okwecho. Genda maso. Nina kuwagira. Sinzira isha kuvamu. Nizo kuvamu kweze kwensonga genda bambi bankwatire. Genda maso bankwatire nze ndi mabega okwocha ekintu genda bakwate. Bakwate bulungi nnyo. Kati ngabo kola byakafaananyi kana. Yembeera eri buli wamu museka ki? nga wala bemberere mukafaananyi ako yemberere mu barracks mu police
mu magye yembeera eri bulwamu bwetyo nga wobalaba bonna. Nga bawalaba bati bali yembeera eri mu poliisi mu magye bonna tebabitegeere. Mbooka enyooka esimu zivuga after simu. Kwa nini mmewacha huyo mjamaa kutoroka kwa hii nchi? Mnajua vizuri huyo mjamaa ni mubaya sana. Amepita wapi? Mtatuambia. Piga huyo umbwa, weleka huyo kwa mabusu. Kwa nini mmewacha Kyagulanyi kutoroka kwa hii nchi? Nani amepatia order? Nani amescort huyo kumpeleza kutoka hapa? Piga huyo, piga umbwa wote peleka mabusu. Kati yembereri huo. Barracks boda ku boda, ready block. Gomanya kiri eri. Piga umbwa yote. Wanalala kulala tu. Mjamaa mmetoroka. Miezi miwili mizima tunatafuta mjamaa. Mjamaa ametoroka. Sasa uzu umbwa tunapatia wewe pesa, unapatia chakula, mnalala vizuri, lakini mjamaa ametoroka. Ametoroka, mnakuwa mnafanya nini? Yeye iko wapi sawa hii? Aroja. Kwa boda gani amepita? Fala atujui anapita wapi. Pia wote ni wasinga, na pigia simu hawezi kutuambia mjamaa ametoroka amepita wapi. Hawezi kujua amepita wapi. Niyo mambo zinaendelea kwa ziko zote boda. Ntebe hakuna mjamaa anatupatia information nzuri. Busia, Maraba, wapi hakuna mtu anajua mjamaa amepita wapi, ametorokera wapi. Kati yemboze egenda Oluswahili Luzungu Nyankole Lukiga kati kyekizibu ekiri waawo embere bafukidde ekizibu. Ebiseera ebisinga mbagamba wandikola ekintu okulumya omunoozi kangu yabe muyabekkiriza. Saasira bannamawulire n'abawagira NRM. Omusajja n'aleeta omutwe ng'ogwange minisita oba RDC oba munnamawulire teri anoonya Kyagulanyi, tetuna kye tumwagaza. Amaka ge mugawambi waliyo barracks namba. Omukyala mwamutulugunya ng'amagye gamutulugunyiza ne muli kodinga. Ebintu ne bimenyamenya byonna. Mazo bimenyamenya omukyala afulumye n'abaana. Nzize wano mbabulidde future information nti president bamuguddeko emisango giri ABCD file number yeno nembagamba giri guru ne wayitawo ennaku nnya ate ne gafuluma nti kituufu misango bagimuguddeko ggulu ne yakubya ekifaananyi ntaani bamukutte bamuguddeko misango gyakulya mu nsiruko ate soomu oyo mwalabye bali abantu nga mukaaga baakutte. Bali abantu nga mukaaga baakutte mu ogwo musango kati Chris baliyo mu nsorokwe ati nogamba kimbwe nolyawo nolye kifiire mwana Chris magezi ne Chris baliyo mu nsi ne mulya bifiire ati mwanya mseki nyinga mwanya mu mpare. Chris magezi Chris baliyo mu nsi ne mulya bifiire mwanya mseki niga mwanya mu mpare. Mujere mugamba bakyabulete mumunoonya ate fare wezivuma mwamuguddeko emisango ate mugamba nti tumunoonya akome mu nyumba ya jjajjawo ya nnyoko fere tumaye mu operatinga. Kati wano olero kombe sowani mubadde mukimanyi nti president bamugulako omusango buli district gye yakuba campaign. Mubadde mukimanyi nti president buli district gye yakuba campaign bamugulako omusango gye file gyeri gye misango 10 bamumeka bu district zirimeka mu yugizi yagenda. President yakuba mu district 10 mmeka aine buli district bamugulako emisango
buli district gye yakuba campaign bali emisango mwana tegedeko jaluwa na guru buli district gye yakuba mu olukungana bamugulako kali arembo te bamuno ana sajja ba ena limuze banyumira kano ndio mchala nalo yiso tetumanyidiro agenda mu nsonga z'abasajja n'az'abaami nalo yiso ogenda ndi mu nsonga z'abaami kubanga ensonga z'abaami ozimayi bulungi nnyo ensonga z'abaami ogenda ndi mu nsonga z'abaami era ndiro ogenda mu nsonga z'abakyala kubanga otusobedde gwonu gwologotana tetumunonya mutabani waffe muganda afadde mu nyumba gye mwawamba gye mwamenya ate wawona nga teweesiiga bizigo nalo singa wali weesiiga ebizigo singa nalo yiso oli mubi nnyo nalo yiso wumuzaako tumanyi diro obeera mu programu ng'oyogeranga mukazi ng'oyogeranga musajja diro ogenda mu nsonga z'abasajja kubanga ensonga z'abasajja geisha yakimala ensonga z'abakazi Allah yabateekayo ne bamala ennaku nga 5-7 nga bali mu kati gwe ogenda ddi mu nsonga z'abasajja n'ez'abakazi ozigenda muddi ojja otumansizako obusiru ogenda ready after waliwo gina akola ku radio ng'afuuka presenter waliwo jeno efulu jeno ng'agenda yafuuka presenter ogenda odde mu nsonga z'abaami kuba ensonga z'abaami geisha yakimala ensonga z'abasajja z'abakyala zo tuzimanyi zo zibeera buli mwezi kati ogenda ddi ensonga z'abasajja ozigenda muddi ensonga z'abaami ozigenda muddi nalwiso ate zino ensonga bino ebintu byetwogerako bya ggwanga zisukka levu yewajjeno kubanga nejjoko owajjeno tumanyi malira oba ali ofumba katongo oba ali okola ki tetwagala kumanya naye ekikutte obudde kijja buta olw'ensonga tumanyi naaga naafe bagasalira essubi naaga naafe bagasalira essubi n'abagenzi obote bwati bwe yali amini bwati bwe yali lutwa bwati bwe yali mugezaako nnyo the kicks of the dying horse emigere gy'embalasi gisembewo nga bagisala tugimanyi gibeera mikambo nnyo bw'ogyeteekamu ofa kati nammwe mutemumuli temufaayo ekyabalemu okukola okukyusa obuyinza mu mirembe kyekigenda okubatwala ate kati mu myaka kati ng'ogenda kuyimirira e Kenya osaba sayira mu ngaani